yagenda okubeera mukulu Frederick Nyanzi Centamu kuba kati yakulya diaspora yonna mukulembeze bwamwa opya kale mubeereyo kano kakubiri. People Power National Platform UK. People Power National Unity Platform UK. Public demonstration. People Power National Platform UK public demonstration, which will take place at Marlborough House, Pall Mall, London, SW1Y 5HX on Friday 24th October 2025 at 10:30 up to 16:30 UK time. Earlier this month, the Commonwealth Secretariat hosted the notorious Ugandan Prime Minister Robinah Nabbanja at an investment meeting in London. The Commonwealth should be upholding democracy and rule of law in the member countries and not causing up to the corrupt and brutal Ugandan dictatorship. Free all political prisoners, sanctions human rights abuser Nyambi Osofeti Bahaburo. For more information, please contact the official organizer of this function or this demonstration at their official website, at their official email, official UK People Power at gmail.com, or you can contact them at +44 759 773 6065 for more information about this public demonstration, which will take place on 24th of October 2025 in UK. Akakala kaba comrade n'abakulembeze bonna aba national platform wangale mu gwanga lya kutegeeza nti jakubere kwekalakasa ngenda koza mwezi 24 omwezi guno okubanga bogera ku nsonga ezikwasaganya ku gwanga n'okwogera ebigenda maaso mu gwanga. Ako nako kawedde kano ke kasembayo. Alright. Obukulembeze bwa national platform mu gwanga lya Canada ddala mu ssaza libayita erya British Columbia bakutegeeza nti egenda kubeerayo meeting eya muntu ku muntu kye tuyita physical meeting ejja kubeera ku mwezi 19 omwezi guno gwonna gwe tulimu omwaka 2025. Endagiriro eri at 40 East Hastings Street V6A 1M9 Olivia Sky Building, amenities room from 5 p.m. protest vote 2026. Bano bakulembeze be Canada chiwayi ekibeera e British Columbia bakutegeeza nti beerayo mu meeting eno egenda okubeerayo muteese mu nsonda ensimbi ez'okuba nti tuyamba kuba comrade bali ku ground ne struggle okuba nti twenunula mu ggwanga lyaffe. Ng'oyagala okumanya ebisinga bagambye kuba ku simu zino wammanga. Bw'oba oyagala okumanya ebisingawo ku physical meeting eya British Columbia ngenda kuza omwezi 19 omwezi guno mwaka 2025 ojja kubeera mwami Ivan ku simu ey'omungalo kasalaba 236 3 7 5 oba ojja kubeera mwami Simon ku simu ey'omungalo kasalaba emu 6 7 2 3 23 okumanya ebisingawo y'ensonga lwaki bakugambye nti batuukirire. Kale obulago babuweddewo, tetulina kiggula luggi, tetulina kalowoozo, tuli muri yo struggle, tuli muri revolution, tugenda tandika firimu butereevu olwaleero. Tugenda gitandika tutya naye ndowooza babulyaza amaanyi akampisewo akalango ka comrade. Alright. Olunaku lw'enkya mwenna bannayuganda abawangaali mu bitundu by'embaale naddala mu kitundu kye bayita Butwiru bakiyita Butwiru. Bannayuganda mwenna abantu b'omu eastern side of the country okusingira ddala abawangaalira mu kitundu kye bayita Butiru. Omukulembeze wammwe era yeesimbye ku kadi ya national platform omukulu honorable Wakina Faustin Wanikina Faustin abategeeza nti olunaku lw'enkya president agenda kubeera mu constituency ye ku lunaku olwokusatu ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'ekumi mwaka 2025. Kale abategeeza mwenna abantu b'e Butiru mugende mbeere mukwaniza president ababuulire biki byagenda okukola mu Uganda empya ate abalagene member parliament agenda bakiikirira mu bantu b'e Butiru mubeereyo mbungi nnyo. So his excellency Kyagulanyi Ssentamu yagenda okubeera omugenyi omukulu nga amukyazizza ye honorable Wanikina Faustini owa Uganda empya. Era comrade Wanikina Faustini ategeeza mu Uganda inali mu diaspora ali mu Uganda bambi ng'osobola omudduukirira okubeera ng'asobola okumalawo campaign zino n'okubanga buli kimu kitambula bulungi okweddiza constituency eyo. Abategeeza mutuukire ku namba ezimanyikiddwa oba ku mukutu gwe musobole omusika omukolo omusupporting kuba campaign ya constituency si nyangu
comrade yabadde mu struggle banga lyonna yabeerako ne mukomera yakubwako emiggo egimu teyagibala teyategera mwendo gwajo ate bwe yavaayo awo n'ageza kweya ate n'obeerawo omuntu yamunyaga ensimbi zokugamba bizibadde na bingi nnyo n'asalawo kajja agende mu parliament ayogerera abantu bonna ababbibwa abatulugunyizibwa n'okukyusa eggwanga kale mwena abategeeza mubeereyo mu bungi nnyo comrade Waniki na Faustin abayita mwena mubeereyo president agenda kubeera mu constituency ye Onakurencha yo comrade waffe Waniki na Faustin mwena bana struggle abali mu diaspora n'abayeka mutuukire comrade bambi mumuyambeko asobole okubanga amaliza ninga president ali mu constituency ye. Alright, awo tumaze tugenda mu video eno owomutu omunafu jesonyiwe ojja gisanga ku mitimbagano emirala gyonna. Kati tugenda gitandika tutya kubanga nange nyini agenda gitandika okujjako njala kujjukiza omuntu yenna eyabadde ansaba ekifaananyi ky'omukyala gwe bayita Madina Nsereko Ntale gwe nayogeddeko nti ono yakolagana n'abasajja ba ghetto structures baddamulira okuba nti bakyankalanya akawempe zombi amaseregeta naye amambuka ng'akolagana ne ghetto structure okuba nti beetoolodde ekibiina kya National Platform okuteeka buli office okubanga babega n'okubanga bakyankalanya constituency nga baagala either okulemesa Fred Nyanzi wa National Platform bo bateekewo omuyaaye waabwe oba omufere waabwe gwe bayita Lois Embogo so nga ate naye ono mukyala kigambwa si muzaale w'omwo just muzebuzi nkyakola okunoonyeza due diligence amannya gano yansereko yagajja wantale naye nga akusinziira ku sofa information gye nakafuna mukyala ono wakabano ya mukyala wakabano babaganda mannya neera bw'otula ekifaananyi era kituufu muganda mannya bw'otula ekifaananyi kituufu muganda mannya naye ebisigadde bina bali mbuuza ekibuuzo nkyanoonya ekifaananyi ekiri loudan ekiri clear more clear naye nga yoyo Madina Nsereko owa NRM atigomya Kampala ne mu youth elections ezaggwa ono mukyala yali akolagana n'abantu abo bonna okukyankalanya Kampala okuba abantu emiggo oyo Madina Nsereko yoyo Madina Nsereko mbadde mumbuuza yoyo nkyanoonya ebifaananyi ebiri clear naye omulaba yenna wakabano yoyo mukyala Madina Nsereko si mufere mulwadde wakavuyo byonna abikola wakwefula ati mukazi muganda naye wakabano yoyo Madina Nsereko nawe asobola okunfunira ebifaananyi bye birikkirya osobola obinoonya n'obireeta. Alright, kati okusookera ddala njala kwebaza presidenti abantu b'otambudde nabo ba comrade mwena ba foot soldier aba bodyguard ne team ya security namba president mwe bali nnyo balire ddala bannamawulire mwe bali nnyo balire ddala ba comrade mwena ba foot soldier bakyala n'abaami mwe bali kutambula ku president mwe bakuma president ne team yonna gye yatambudde mwe bali nnyo ddala. Njala kwebaza abantu b'e Budaka mwe bali nnyo. Njala kwebaza abantu b'e Butalejja mwe bali nnyo kuwandiza president akubeera mu bungi bwe muti kitegeeza people power our power mukitegedde bulungi nnyo so abantu b'Butalejja mwe bali kikuba kisaanyaawo ate mutususeeko. Kati mbotongole gye natandika video njala gitandika ntya nina essanyu bategeeza nti Nyandi Yosoferi ne family ye okutyako balina kungi era nga kyovola batebakola live broadcasting eziraga campaign zaabwe weziri wonna weziri kati badidde mainstream medias via social media platforms zaabwe kuba cloninga oba okukola editing nga bateekayo ebifaananyi ebikadde bya campaign nkiddamu gowe namo na Uganda ng'okyagobe mainstream media za Uganda okuli Bukedde, New Vision, NBS, Simanyi Sparka TV, okuli BBS Telefine, okuli CBS, social media platforms abogenda gwedda lwaki. Nyandi Yosoferi bade bataddewo olutalo nga lwakulaga nti Nyandi alina ennamba unfortunately nabo bali bakukinga teriiwo okuva mu expose nti bakola ki basomba abana amasomero bambaza uniform kati bagambye Anita Amongi ne banne bwe mba muleeta abaana abo tebaddamu kujja nga bali mu kintu kyonna ekifaananyizaako uniform nti bajje nga bali muleeya babawe t-shirt ezo bazibeeremu then balyoke bajje kulaala ezo ekintu ekiri organic kyenjagala obbalaga obbabuusa kati TV bazigambye you can't compete with the nature nupu mwekolera ebintu byayo kubanga ebintu biri organic biri authentic ekifaananyi bakireeta nga kyo kiri edited naye nga ebyo biri edited one. Nyandi bagambye no mwenna timu ne TV ne radio temuddamu kuleekaana
modde yo mu campaign trail z'omwaka oguwedde mutandika okuleta ebifaananyi bamupostinga bye bamulaga public nti nina enamba so ebifaananyi byonna ku NBS Spark TV New Vision Ibukedde BBS CBS byonna bifaananyi bikadde kati yabagambye temudda mukuleeta baana abo mubaleete nga mbajjemu engoye ziri eza uniform bamaze kiyeero kati wenjagala otegeerere nti abasajja bano balowooza tetutegeera ffe tuli mu .com era kankubuuse ekintu ekiri nakyo nga tekiri edited kibeera mixed kubanga kikwata omuntu oyo abadde so omwetegefu nti agenda kufuna uniform y'ekibiina ekyo ku ssaawa eyo najja buzinga bw'ayambadde kati ekintu ekifumbirira ekipangepange kyekyo kye balaganga congregation yonna eyambadde yero oba nfuna njagala ofuna ebintu bibiri ekintu kyonna nga kiri nakyo nga si kifumbirire mubeeramu multiple mixed colors olw'ensonga abantu abamu tebalina ekibiina tekigabye t-shirt abantu bennyini ekintu bakitege nti balina busobozi bugula t-shirt ne bajja mu nkoye zaabwe za bulijjo kati ekintu ekifumbirire ekifandinge babagabye t-shirt y'ensonga lwaki Gashumba yayomba n'ennamyalo ku bintu bya t-shirt mujjukira bulungi nnyo nga bamuggyeko tende kuba t-shirt kati abasajja baleeta zikanta nga zijjudde t-shirt buli constituency gye bagenda nga bagenda bagamba mu tawuni mutwalo t-shirt mutwalo t-shirt n'okulinnya baasi kati mukitegedde bulungi nnyo omanze ndi wano kuwona bagenda naddibanga Promax leero mukitegedde ekintu ekiri nakyo kibeera well mixed with the different colors kubanga omuntu abazze nga talina budde bugenda kugula t-shirt kyagirina n'ekibiina tekyagabye t-shirt ne bajja nga bali mixed up bulungi ekintu ekifumbire ekiri edited bajja bonna nga batadde mu yero kaleegi emu ne basobola okweditinga ebifaananyi bibaga nti balina abantu mukitegedde bulungi nnyo olwaleero kati mba mukitegedde wenjagadde mbabuusize olwaleero mutegeere ekintu ne mumala okitegeera mulyoke mutegeere kati yagambye tebaddamu kuleeta baana abo nga bambadde uniform ekyo n'akibagaana n'abagamba abaana bajje nga bali mu ngoye za bulijjo balikoba baweki ba uniform za NRM kati mukitegedde bye bifaananyi yagete muddamu kuteeka ebifaananyi biri kale temujja tuswaza olw'ensonga tebalaga live stream nga nopu bwekikola bo bateeka ebifaananyi biri edited ne bu video buli edited nga tebataddeyo live stream to challenge national platform nti mulina support mukola live stream nga Nyandwe talinatuuka nga Nyandwe atuuse nga bwayogera ne campaign trail nga bwe tuyoka tumairi mulina abantu mukitegedde bulungi nnyo kati ekyo bwekitowe kiri nakyo mbazo kibategeeza nti abasajja bali mu kutya kiki kye bazzaako sigenda kusooka bagamba wabula kambagambe njagala okubaza bannayuganda mwenna bategedde ekigambo kye bayita protest vote we are the young generation omukulembeze atambudde buli constituency sofa mu east n'abagamba twetaaga ekintu kimu mugende mukalonde mukakuume mukabanje mucelebrating with immediate effect mbaako musirikale nago mutya kubanga it's your constitutional right njala bagamba musajja wa Madagascar eyingira mu 2009 mu buyinza nga abantu bamwagadde olwaleero yadduse edda mu ggwanga nga genozi emusazeeko amagye ne gajeegattako genozi yamusazeeko amagye ne gamuggyako ne bamujjako tugenze olwayo obuzibidde nga Cameroon kiri bwekiti Cameroon genozi ne yagambye nedda tukooye emyaka gy'otufugidde bagenze mukaba bakimanyi nti bagenda kuwangula ne bajja kulangirira mwani na mukane bagamba tekisoboka engumi evuga amanyye gavuga baagala bia baviire kitegeeza nti mwenna musobola kikola fe advantage je tulina already tulina numbers tulinyanga generations amaje manyivu buli omunyivu sawa ya kunula gwanga lyaffe muganda nge president agende mu okalonda kakuume kabanje celebrate wona woli muganda wange tugenda mukalu nga tetusubira sayima bakamba tulangirira gwo ino okulangirira akalu akavudde mu kulonda kwa Kyagulanyi ku lwa Uganda empya mu kifo ky'okufiira mu loogi mu kifo ky'okufiira mu mipiira mu kifo ky'okufiira mu kunywa walagi genda weeweeyo ku lw'eggwanga lyo muli millions and millions of Ugandans okusinzira ku kyenda bye leero mu East ne mu Central
muli millions and millions mulwanirire gwanga lyammwe president abage mulwanire gwanga lyammwe oba wali oba taliwo kubanga buli kimbagala kikola baga musendi mugobe yero wona wali kati okubalaga nti eno genozi yasimbudde ye Uganda ebulako Justice Park kino kyekibadderere butalejja ulira ese video dakika musafu na kusanyika dakika 3 zokka then tuweka tusimbule video kine chini kyo kuwasa kushala timu eji leba president leba timu y'abana bato enjura negwa botuba kufayo ekino kyebayita change. This is what they call a revolution. When they ask you what is a revolution, this is a revolution. When they ask you what is a revolution, this is what they call a revolution. This is a revolution. A bad man is excellent in their way with your people. This is a revolution. It's raining but they don't care. It's but they don't care. This is what they call a revolution. This is a revolution. This is a revolution. When they say what is a revolution, it's a revolution. This is a revolution. Tunakuuza nga revolution kama ansa nyingi. Baweti no kuba kuuza revolution. Utareba gambire bintu bingi bagambire iki. Kuba kuuza revolution. This is Butalecha. Ejino Butalecha. The president is speaking to them. This is a revolution. Never make a mistake with a revolution. Never make a mistake with a revolution. This is what they call a revolution. They don't care about the rain. They don't care about the season. They don't care about the sunshine. They don't care about the bush. This is a revolution. What is a revolution? Tell your friend this is a revolution. The president is waving to them. He's in the rain. Oh my God. This is Butalecha. This is Butalecha. This is not Kampala. This is not Kamota. This is not Laise. This is a revolution. The president is waving to them. He's young and energetic. Young and energetic. It's enjoy a revolution. Twasemerera munonga aliwo talijja mu bali kikola kati nga sinnagenda njagalayo owekitinisa eyateekebwa n'afumbirwa okulyenguzi n'okubba eggwanga n'okwogera oluzungu agendeko president gy'abadde akubeya akakuŋŋaana akasirikuŋŋaana akakuŋŋaana akakamu njagalayo omuteeketeeke gwe baafumbisa amataffaali g'ekajjansi gwe baasomesa ne bamukuza nga yalina okwogera n'oluzungu buli kimu agenda akubira akakuŋŋaana aka mu kifo president gy'akakuba bivikundi laale n'emu agikubeyo tulabe nti basula ekyo kiwedde. Alright, tugenda mu video entuufu. Mu kusookera ddala njala otula omukisa guno okwebaza mikwano gyange mwenna abangomera ku mukutu gwange ogwa YouTube. Mwenna abakasobola okujoyininga okufuuka bammemba mubalinyo mubalire ddala. Sijja kumenya mannya gammwe kuba tewali yampadde lukusa kwogera mannya gammwe naye nga sofa muli 22 mu namba. Ekyo tuyite omukwano mutuufu. So njala kwebaza mwenna abajoyinize ne musupportinga. Naawe bw'obanga oli willing okusupportinga ng'oli mu diaspora mu Uganda mulina obusobozi okoona mu link gye channel ya YouTube channel ne ogenda ku main channel yennyini waliwo option ebbiri waliwo subscribe ne join ogende wali join wokona then details YouTube ojazzi kuwayonga yo details sizange za YouTube then you join you become a member no bango sabola ku supportinga go in ali mwisiyo nabadde obadde ngono nyingiri yo ku supportinga no supportinga mu page eno na YouTube channel yange please okona mu link gye muterede wansi no genda mu option ya join then you join ebisigadde bina YouTube ojjabbe kubula sibi yange bya YouTube nene enzo no banda anya joininze afuse member agenda okusupportinga mwe banyo balire ddala ebbanga lyemba koledde kati guno mwaka tungira gwa mukaaga tudda mu struggle endala so mbasaba mwenna abasobola to support me e link ya YouTube channel ogikona mu ndikura ku main channel yange then waliwo subscriber no genda ku join wali option ya join no gikona mu join ne kwa details how to join to become a member no bango osobola okusupportinga so mwe banyo balire ddala mwenna abakikoze mwaweza 22 wiki kitali kyangu nnyo kusinzira ku research gyenkoze naye abanyo balidira temojjango oko kati video etandise etya abaganda mwenna
jemuli obukulembeze bwa Uganda buchange etandikawo butandikidde mu Uganda butandikidde mu Buganda wakati era omutima gw'eggwanga Uganda guli mu Buganda abatandika eggwanga Uganda Baganda neyagula independence obwetwazi bwa Uganda bamuyita Sir Edward Mutesa nete bayina bamwogerako tebena kibogera ku Buganda nga n'amasanyalaze agali mu Uganda era Sir Edward Mutesa ye yagasasula okukola Owens Forest Dam kitegeeza nti Uganda ezanya ekintu kinene nnyo wabula Uganda egenze ekuza esomesa egunjula abakulembeze abantu bangi nnyo okwetola ensi yo okwetola Uganda yonna okuba nti bayingira mu bukulembeze wetwogerera essawa zino Busoga yegasse ku mukululo ogutaagala kuddamu ku ekigambo kyonna kye bayita NRM West Nile as well kitegeeza nti eyo yonna ggwanga tandisa dikapitalinga kiki ekisigadde tugenda basa buli muntu yenna agenda kulala ya Museveni ng'olindi ginasi Uganda family bagikolimire mama bamukolimire tata bamukolimire na buli n'abaana bo n'abazzukulu bakolimire tubategeeza nti abasajja bafuga eggwanga si banna Uganda ebbanga ddene olwero ogende kitegera mu video yayo bw'ova wano n'osigala ng'ogenda kulaleza Museveni ng'oli munna Uganda indigenous obeerako ekizibu oba lubale we omubi oba kiki ngerako bazanya abantu b'e Busoga Museveni yasindiseyo abantu bagende simanya obwakabaka bwa Busoga simanya ab'ebiti bagende nga bogenda mu bantu bakopa campaign ekiro wabula Abasoga bagamba no tuganye bye boogerera Kyagula baga tetumulimba mwanabeke ekyakabanda kye bamukoze kati waliwo omukungu obwakabaka bwa Busoga eyakubiyeyo ka mineral ekiro bakadde ka function n'agamba Basoga Museveni amutuma mugende nti twara mana twayanga bamugambye twara eri watugenda otandikira video lwaliro ka video kekano ya mukwano gwaife His Excellency Jeliwe Maguta kati gwo Muganda kikulekawa obusajja bw'emmengo obunyalwanda obwafutubala emmengo bujja mu constituency bujja kubigambo temulonda muzzukulu wa Buganda kibalekawa mwe bali nnyo balire ddala basajja b'e Busoga n'abakyala b'e Busoga kutegeeza bantu mwakuwa Museveni kati ngera tutandike video eno mu butongole before nga tunatandika video eno mu butongole ebifaananyi bino njagala bibalaga omukyalo oyo ye Janet Kataha Museveni Kembabazi atayina nsibuko oyo ye Janet Kataha Kembabazi tayina nsibuko mu Uganda yoyo ono ye muwala we Patience ono ye muwala we Patience Lwabwogo one Lwabwogo tunyo mix tayina kitaawe tayina nyina mu Uganda musajja muki musajja munyarwanda oyo Lwabwogo lwaki mbalaze ebifaananyi bino wagenda okuva ekinyusi kyaki kya video kale malo balaga ebifaananyi ebyo video eno mugijjukira bulungi video eno should the Muganda be after spending 35 years in the power 100% and 99% of the power should be from one region. The wealth should be from one region. The rest should be either puppets or employees. And at the best, they would better be slaves. That is the new Uganda we need. We need a dynasty, a very serious dynasty. I know His Excellency doesn't like these things, these ideologies.
doesn't want these ideologies, but I'm not alone with such an ideology. We are going to seize education and the health completely. We become part of it. Then we end up in agriculture, in the Premier's office. We control the refugees and all of those. Then we extend beyond all boundaries and make sure that we are the people in charge of each and every aspect. Then we go to the all right. Video mwagirabe yo kati. Bangambye nsomole video. Video etandise. Oluvannyuma lwa bannayuganda okuzuukuka ne bagamba kyekafu okuddamu okulonda omunyarwanda yenna okufuga eggwanga Uganda nga Nannyini Yoseferi bamuzaabidde maaso bakyamwagala. Obunkenke bweyolekedde mu famire ya Nnyandi Yoseferi era neyeyabikamu ebiwayi bisatu. Obunkenke bweyolese mu famire ya Nnyandi Yoseferi neyeyabulwamu ebiwayi bisatu ebiri mu famire esaazi n'otuwogerera. Waliwo ekiwayi ekya Nnyandi Yoseferi kennyini ye kyakuliranga ye naye ng'ate Windows mye. Waliwo ekiwayi kya PLU ekikulira Muhoozi Kanyarugaba. Kati waliwo ekiwayi kya Lwabwogo Janet ne mukazi we Patience Lwabwogo. Kati saagala osiriwazibwe abasajja bano bakola ebintu bingi nnyo mu kumanya ne mu butamanya n'okubuzaabuza. Mu butamanya ne mu kumanya n'okubuzaabuza bakola ebintu bingi nnyo. Mujjukira akatambi kano. Mujjukira akatambi kano. Omufere Benehini lwasembye okubeera mu Uganda. Yagamba Patience Lwabwogo nti nkulaba wano Mukama akindaga. Mukama akindaga muwala gwe. Olina office enne gy'ogenda ogendamu. Mukama akindaga kitwale. Olina office gy'ogenda ogendamu ennene. Naye saba Mukama akindaga. Kati Mukama akindaga. Tebabalaga kiki kyali amulaga. Wabula kibadde kizimbe. Ngenda kuba project ya miliyoni 5 eza dola. Ku Sabinda Chikasatu Musatu ngenda kuba project ya miliyoni 35 eza dola kati. Esawa zino ngenda kuba project ya miliyoni 35 eza dola Nadibanga Pro Max. Kaka na katambi. And I see the government. He sees government. I see the promotion. Connected somehow. I don't know what position. I know it's not showing me that. But there's something divine. Yeah, this woman's destiny. I want you all to pray for her. Obudde tuyita butono. Kati Benehini omufere inni n'amala n'amufera tinkiraba kitwale. Oyina ekifo ekinene mu linnya lya Yesu kijja. Bali bamaze omubuulyako kikiba planninga. Kati tuli mu kalulu akakufana okuwona. Njala bategeeza ladies and gentlemen, Nyandwe ne family bategedde nti teri agenda bba wakalulu. Ne banaasomba ne bakola batya akalulu tekaliyo bakimanye. Ngenda bba buli engeri gye bagenda okukabba mu ne kansooke mbabula ekigambo kino. Bategedde teri agenda bba wakalulu era bakimanyi nti chaos ejja balina kye bapulaninga. Gurupu zino essatu eya Nnyandi Yoseferi muzeeyi tova ku main ama tekyalina Windows era tekyategeera bakozesa nkozese. Muhoozi Kanyarugaba did grade ranking general under his PLU mwakuba Muhoozi Kanyarugaba ku loko ne ku international level n'ayika n'agwa n'ayika vivi ne mu family mukuba n'asaanawo. Kati ekiwayi ekira kya Janet ne Noyi Patience muwala we ne Lwabwogo omusezi. Kati Janet agamba ye tayagala kuta buyinza bwa bannayuganda ayagala Banyarwanda banne basigale mu buyinza era bagenda busigala batya
nga akozesa muwala we okuba nti first lady nga Lwabogo yayagala okufuuka president. Lwabogo yagala kufuuka president atya. Abazze bangoberera emyaka ebiri emabega nayogera konti Lwabogo yali atandise okudiringa mu kusuubula ebyokulwanyisa nga abiyingiza eggwanga ne mbagamba konti wano ebyakwatire Tanzania abali kondoza mujjukira. Kati ladies and gentlemen, Lwabogo ayagala kuwamba sezaala we Nyandwe Yosoferi Muwero plandiku before or after akalulu. Kati bwawamba yolokuba nti yagenda okubeera architecture w'ekintu kino yabajjanga agenda okulidinga koditeeyo afuuke president bagenda kikola batya. Kino Janet abatamanyi kisobola okufuluma Lwabogo abatamanyi kisobola okufuluma naye kati kambabye eno project ya millioni 33 eza dola gyendi mu kkuba. Bakitegedde nti Nyandwe takyalina lugendo bagenda mukuba akalulu. Muhoozi takyalina kyasobola kukola. Bano bayina kuyita mu ngeri bannayuganda mbu nga beebase mbu nga mwebase. Lwabogo ng'akolagana ennyina balina amagye agaabwe agali mu SFC nga balina ekiwayi ekyali mu SFC. Balinamu ne mulejjula ame abantu abaaka bano. Kati Lwabogo already ayina emmundu oba ebyokulwanyisa ebiri mu Uganda nga babiterese. Ebira biri mu South Sudan gyabiterese ebyokulwanyisa ebira biri mu South Sudan. Kati ng'ebyokulwanyisa bino bagenda okukozesa mu kye bayita secret coup d'etat. Secret to coup d'etat. Naye nga kino badde bakikola nga public ebadde ejja kubeera court offside nga temanyi awambye yaani era kirimu interest yaani. Era badde bayinza okubatula nga tumutegedde ne mutandika ogamba Museveni tumuwonye nga ni agenda okujja yono Odrek Lwabogo ngera mbate mujjeewo omuntu yenna era benyiri basigaddewo. Kati mukulu Odrek Lwabogo Janet Kembabazi ne muwala wammwe Patience Lwabogo mulinga ebyoya nkiddamu mulinga ebyoya by'enkoko. Service nga bangamba specify ebyoya mulinga ebyoya by'enkoko mugende muwambe ewammwe e Rwanda. Akaluka ino genda maaso ate nga protest vote. Kino badde bakikola nga tebaagala public emanye nti wagenda kubeerawo kuwamba. Jjukira ne Didigi yalina plan ewamba kitaawe naye olwokuba nti bano bali babantu badde kuba mutadde ku ttaka. Kati Lwabogo babadde ne secret coup d'etat ne nnyina nazaala we ne mukazi we nga baagala kuwamba ggwanga. Ebyokulwanyisa biri Sudan, South Sudan wano ebira biri mu Buganda wano we babitadde Lwabogo. Nga n'olunaku wajjo Odrek Lwabogo omusezi the night dancer secretly yakuŋŋaanyiza ba tiktokers n'akuŋŋaanya ba youtubers n'akuŋŋaanya ba social media influencers n'abantu bannamawulire bamanyi basobola omukolera nga in case could it happenings bano bagenda okubeera ba sympathizers. Ati kati mubadde mugamba Museveni ebintu bimulemye kati ate within the circle bibamuwambye bagenda kutereeza kati tuleke tuwoya Odrek Lwabogo ate yagira tutwalamu okusinziira mu bwembeera nga badde mbagambye Janet ne mutabani wa Lwabogo ne muwala omulinga ebyoya by'enkoko mugenda kuwamba banyammwe. Mugende mukinoonyerezeeko Odrek Lwabogo yesterday yabadde ne meeting alina ba tiktokers ne babasasula ba influencers ne babasasula bu TV ne mainstream media abasasudde nga kino kigenda tebababudde kiki bagenda kukola. Nyamuga nti enete mutubeetaagira mujja kuba mujja nga badde bakitegese okuwamba eggwanga ng'ensi temanyi mu bannayuganda mwadde kuddita nga mugamba kyekyo Museveni bamuwambye agenze abadde agenda okujja futa ku badde bagenda kuleeta Odrek Lwabogo abatuuleko nga muwala wa Museveni Patience ye first lady. Kati kino olwaleero millions 33 eza dola mazo zisalamu obwayi kati public etegedde mugeze muwambe. And I'm here to inform the international communities, including those Ugandans who can't understand my language, that Museveni's family and the entire NRA regime, they are in panic as we speak right now. In their family, they have divisions. Which division? One division is led by Nyandwe Yosoferi Museveni. The second one is led by Muhoozi Kainerugaba. The third one is led by Janet Museveni, Patience Lwabogo, and Lwabogo himself. But unfortunately, after realizing that Museveni is soon vacating this world,
Secondly, after realizing that they have defeated Muhoozi Kainerugaba in all corners, now the only option to obtain power is by a coup d'etat, which is organized and funded by Janet Museveni and Lwabogo. They are going to be using their SFC wing, which is separately known by Janet, Patience, and Lwabogo. So, very soon, before or after election, Lwabogo and his partners in crime, they are planning a coup d'etat against the will of Ugandans. This has been taking place secretly without public notice because the public was about to be caught offside without knowing who is behind the coup d'etat, because they fear that they can't win election via democratic elections, which are right now taking place in Uganda. So, Lwabogo and his mother-in-law, Janet Museveni, and his wife, Patience Lwabogo, they have been planning a coup d'etat, which was about to take place either after or before elections, and either the thing has been set. The man had already shifted weapons of mass destruction. Some of them are being kept in Buganda here, and others are kept in South Sudan. So I'm here to inform the international community that any time there is inevitable coup d'etat, which is going to be led by the son-in-law of Museveni, Odrek Lwabogo, with the help of Janet Kemba as the first lady and the first daughter, Patience Lwabogo. Kati bakulu, nze bwenti bwenkola ndi naddibanga. Kati ekyo nakyo maze kidibaga, njagala public etegeere, naye nga kyonna kye bakola, bakikola nga balowooza nti badde bagenda tukwata offside, kubanga pressure bali bubi. Ekitufu bakimanyi bagenda kulya kumalako kalulu nga badde bagenda kuwamba. Kati wulira ebigenda okuddako. Ekyembi, group zino essatu balina enjawukana bo nga bo. Muhoozi yalina okufuuka president naye bale kati bajja mukkiriza. Lwaki? Bale bapulanga akalulu kano katwala naye nga akalulu kano kalimu okuleeta okukomba essuwaani Kyagulanyi abatwalaganya. Nga Museveni bw'abanga nga ambya akalulu kano agenda kulonda kabineti ye, Muhoozi amufule vice president manyuma ye age window ziyise Muhoozi atwale na bano tebajja kikkiza kutuukayo. Kati public saagala bere confused bagikwate offside. Njagadde bategeeza nti Janet tannayagala kuva mu buyinza era ayagala just muwala we ne mutabani babanga bali mu buyinza nga bakozesa ebintu ebyo byonna bali mu kozesa Odrek Lwabogo ataddemu ssente empya n'enkadde okuba nti bagenda okontrolinga eggwanga by all means mu ngeri ya coup d'etat. Ekyo mukitegedde. Wabula bino ngenda bibagamba muyinza obirabako mu maaso eyo, muyinza obutabiraba. Bw'obanga ozannya empiki werekerangayo. Bw'obanga ozannya empiki werekerangayo. Eggwanga lye Uganda liri mu political turbulence lwakuba temuzitegeera. Nabagambyeko wiiki emubale nabaga nti Rwanda yasindisa amagye gagiyambeko ku Nnyandwe. Naye ate amagye ago olwedde ne leero gazzeeyo bbaasi 3. Waliwo sources ezigamba nti Pirato abagamba buli kimu kifunye temwandyesibye nnyo ku bannayuganda mukomeewe wammwe Rwanda. Naye ate Pirato y'omu n'asindika amagye. Pirato y'omu n'abagamba mumanyi nti temugeza ne musiikuula olutalo lwonna mu Uganda okutta bannayuganda. Kijja tuwa ekifaananyi ekibi na wano wennyini mwandibadde muddukira mujja kuleka nga wali unstable politically. Olw'ensonga abantu bangi bajja kuba badduka e Uganda nga badde Rwanda ate nga tetusobola bagaano kujjanga nene ensi gitabangula. So nze nandisuubidde akalu kano bwe kagenda nga bwe kali mukaleke bannayuganda beesalira wani agenda bafuga. Naye ate ayogera ebigambo bino mu corners endala ate era yasindika n'amagye gano. Kati simanyi kigendererwa kiki nnyo bwe kiri ku nsonga zino. Ekyo nakyo mukinoonyerezeeko mujja kitegeera. Mbagambe Lwabogo agenda kubanga supportingibwa Janet, agenda kubanga supportingibwa Mula Museveni, amagye gali mu SFC okuba nti baagala kukyusa buyinza nga teri munnayuganda ategedde. Olw'ensonga ati Janet naye ayagala kusigala mu buyinza nga tavuddeemu ng'akyakirimu okukuuma ebintu byabwe nga mwana waabwe ye first
first wife w'eggwanga wa first lady nga kyebagala okukola olw'ensonga tebagala kutabuyinza batya. Kati mbagambye bannayuganda mwenna abali gye muli, any coup d'etat which happens in Uganda right now or today, from today onwards, and it doesn't favor Ugandans to return power into the favorite people choice, that is Robert Kyagulanyi Ssentamu, or any other civilian in Uganda, and who is not related to Museveni's family. That coup is not in the interest of Ugandans. Nchidamu coup d'etat yonnejja mu Uganda ng'obuyinza tegenda buddiza bantu naddala omukulembeze ayagala abantu bonna mu kona neyo Robert Kyagulanyi Ssentamu. Eyo teri mu interest z'Abannayuganda era mugigaane. Kino kankiddemu. Coup d'etat yonna okuwamba okujja mu Uganda, oba Diddigi yakukoze, oba Sale yakukoze, oba Janet, oba mutabani we, nga tekufevalinga abantu ba Uganda kweddiza buyinza nga ba civilian naddala omuntu ayagala eggwanga lyonna, eyo coup d'etat si yaffe. Era protest vote wetandikira. Nkiddamu protest vote wetandikira buto. Njala tubeere bwerinde nti esanafu etambula egaludde okuva olwaleero ne mu January ekigwawo kyonna nga tekiri mu ngalo z'Abannayuganda, ekyo si kyaffe ky'Abanyarwanda. 1. Odwek Lwabogo talina kitawe, talina nnyina mu Uganda, naye Munyarwanda, talina nsibuko. Era alina Abanyarwanda bagenda okukozesa okumuyambako, naye ng'ekigendera kyabwe twaduteeka mu Buganda nga tebatudde mu kitundu kirala eky'ekiggwanga kubanga ate era balina kutta Baganda. Ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Kati njagadde nkibategeeze nti coup d'etat yonna ejja nga teri mu feva ya muntu ayagalwa eggwanga lyonna, omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu, eyo si yaffe. Tugenda obutereevu mu protest vote oba okulonda gyekuluba tekuliyo, naye nga mukitegedde possibility nti n'okulonda kuyinza obutabeerayo, naye ngenda bannyonnyola gye bujjako katono kati mukitegedde. Ekya coup d'etat nkibategeeza temubeera fuudi n'ekintu kyonna nga si kyaki si ky'Abannayuganda. Awo tuvuddewo. Kati bwe tumala okuvayo wantu awo, wulira bino wammanga. Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu, manyi oli mu eastern side of the country. Akaluka lwe twogerera essaawa zino okasigadde mbwomu, abalala bonna tetubalabako, okasigadde mbwomu era go campaigninga. Bwe Munnayuganda enakimanyi nti akaluka no kasigadde mbwomu go campaigninga, abalala bonna bali mu kukola ki? Bali mu kutya. Wabula abantu abasinga nnyo bade beebuuza ng'oggyeko obulwadde bwa nnyandwe obutamukkiriza kuba kampeyini, buli wakyali so reluctant bw'atyo. Kati bannanga mazima gaagano, ensonga lwaki nnyandwe ali reluctant, akalulu baakabbye dda ne bagenda kukozesa system empya eyinza okubanjulirwa essaawa yonna yeeruwa. Nnyandwe ali reluctant kubanga kiriyo wakiwanuka ne ttiimu yaabwe y'abafere ne ttiimu y'abafere baleese system gye baategeezezza Electoral Commission gye bagenda okukozesa mu kubba akalulu. Uganda tagimanyi, President tagimanyi, buli omu tagimanyi, yeno system gye bagenda okukola yeeruwa. Na kino babadde tebakimanyi nti ensi egenda kutegeera ekintu kino. Mbagambye era nazze naddibanga Promax yeeruwa. Ekyakwasizza Gaayo ono gwe tunabagambye Aaron Masembe oyo ekyamukwasizza. Okay, no. After the number, please. Kati ekyakwasizza Aaron Masembe adiringa mu
IT na kukunganya data kati badde bamugambye ajja abayambeko mu kukola system eno y'okuyingiza data by'okulonda kati yagenzo kizuula nga system gye baleese abantu bagimanyi yakubba nga tasobola kwetaba mu kubba buyinza w'abana Uganda yeruwa. Mr. President Kyagulanyi Ssentamu wonna wooli tukimanyi bulungi nnyo nti constitution ya Uganda etugamba nti buli muna Uganda alina endagamuntu ate nga yeewandiisa mu kulonda yagenda okulonda. Ye system emanyikiddwa. Wabula kiri owakiwanuka ne banna abafere bawa Museveni amagezi n'omugamba akabalete system empya gye bayita biometric voting system. Biometric voting system ye system gye bawadde byabakama ebadde egenda okwanjulirwa either nga tutuuse mu November mu December bagambe nti tugenda kulonda nga tuyambisa biometrics voting system. Ye system yemu gye batwale Kenya nefeiringa kati lwabwogo ne banne saako kiri wakiwanuka gye bagambye Museveni gye babagenda okukozesa yo ensonga lwaki Museveni ali reluctant nnyo olw'ensonga badde baganda kituusako obusuuzi ng'ensi tekimanyi. Yensonga lwaki bazunga n'ebikeesi bya worldwide bajjako abantu fingerprints details bajjako nini bajjako endagamuntu. Kati mbadde bwebuuza lwaki linina bwe bali bazikozesa naye nga zino biometrics bajjako ebinkumu bye bagenda okukozesa nga system eno gye badde bagenda okuintroducinga nga bo aba NRM ne Electoral Commission be bagirinako access wokka. Era nga omuntu yenna agenda okutiikinga nti atiikinze Kyagulanyi balonze Kyagulanyi nga mutaddeko ekyenkumu eri mu system y'obusaabaze zaabwe basiimula obusiimuuzi ekyenkumu kino bakipulesinga ku kalulu ka Museveni. Muntegedde? Simayo muntegedde. Biometric system y'okulonda mujja kuba mulondesa by'enkumu ng'oteeka ebyenkumu kati ekinkumu ekyo nga bagamba ng'omuntu gwogenda okulonda omumanyi ng'omuteekako ekinkumu kati ekinkumu ekyo kyo eri oluba weebala bwokka ne mu process eriyo ba data entrant abeera eri mu system hackers nga bw'oga nti ekinkumu kitadde ku Kyagulanyi wooti tebategana bo nga bagenda mu system ng'ekinkumu kiri bakisangulayo nga bakipestinga mu kalulu ka Museveni nga ye asigala agenda awangula kati mmwe nga temumanyi kyovula reluctant era bataddewo system eno ng'abantu badde tebagimanyi nga badde bagenda gireeta buleesi bagibasuleko. Simon Bakama naawe nkwabizza system yammwe gye mbadde muleesi y'ekubbiramu akalulu Mr. President wonna wooli very soon or late okujjako nga bakyabandoninze biometric system voting bagireese dda era buli kimu kiri mu place. Y'ensonga lwaki babadde ne time etambula ne machines oba equipment across the world eziri sophisticated okuzingiza ku bifo ne bagenzi bali gestega bana Uganda across the country kuba zibadde bagenda okukozesa kati Mr. President abakulembeze mwenna bakansala bachairman of C4 chairman of C5 mwenna mukitegeere nti bano oba oyagala oba toyagala ye system gye badde baleese nga gye bagenda okubbira nga tegera public ekole ki egitegeere kati nabyo mbyabizza mbisazemu obwayi ekyo nakyo era public ekitegeere. Samuel Bakama njagala oveyo mpakanye nti system eno temwagireese era temwagiteesezaako temwagikiriziganyiza nayo ne kiyo wakiwanuka n'abalamu gavumenti nga gye mugenda okukozesa naye fun enough ba stakeholders omuli ba presidential candidate ne ba candidates bonna bali green about the system. Public eri green about the system. Ekintu kino singa abadde bakikozesa mutufu wakyo bandi badde bakiteeka dda mu nkola omwaka mulambe mabega nga bakisomesa abantu ku TV ne ku radio ku byalo na buli wamu wabula tebannakyogerako wantu wonna badde bajja kulonga kaseera katono nnyo okulonda kubagenda nti aha kati okulonda tugenda kukozesa biometrics voting system kibadde bagenda okukola nga monna Uganda aveeka Namusabala ekijonjo ebukeeri nga talina kyasobola kutegeera ku kintu kya biometrics voting system nga takimanyi batwala obudde
ababo olode bagenda kubera bali briefed ngafe tebali briefed nga leba polling agency tebali briefed nga baba bali briefed kibagenda okukola balina ba hackers chovula balete bisajja bya Huawei mwete mwategera lwaki balete bisajja bya Huawei temwebuuza lwaki baleta kampuni ya Huawei Kampala neleta ba CEO ne ba technocrats bonna bonna ne babaleeta kiki ekyabaleta system eyempya gibali bagenda okukozesa kanayo njirinyemu eggere nakyo abantu bakitegedde era njagadde president otebeera aware about that Electoral Commission buli kimu kitegedde mbaabiza lwabogo premium enjabiza kati bisigadde mukama yanaamanya kyanansasula nze ogwange ngukoze out of the door. Kati wano wetulaga wo mulize obulungi nnyo mulize obulungi nnyo system y'okulonda njibagambye mugitegedde katuge tugende wano munnange Ssekabaka Kayemba Nantabolirwa yasabalira mu lya bomba eryato Mubuddo waberanga Ssekabaka Kayemba yali mufuzi nga wambazuulu nga bamugabe bigambo byonna munnange tawulira lumu ayagala okusabalirako ku nnyanja Nalubaale mu bitundu bye Munyonyaawo ng'asangawo eryato eryali ebbumbirira obulungi ng'alikkira bamugamba munnange baffe eryato lyogenderamu si lyato ttuufu eryato bbumbirire ng'abagamba mmwe mumanyi ebyammwe no lyato watto ng'alikkira ng'akwata nkasi ng'aseeyeeya atuuka mu makkati g'ennyanja Nalubaale ng'eryato lyonna limerunguluka nga Ssekabaka Kayemba Nantabolirwa bw'atyo ng'ennyanja Nalubaale emumira bwe mutyo n'Abaganda bonna abadde balowooza nti Nyandi Yoseferi abaagala nnyo nga bavumirira Obuganda nga bali mu NRM nga bakwata Baganda bannaabwe nga batulugunya nga bagoba buli muntu yenna ali mu gavumenti n'okumucunya n'okufuna amaanyi amangi olw'okuba nti bali mu gavumenti wulira bulungi nnyo wetwogerera essaawa zino 2 in 1 he or she 2 in 1 he or she Proscovia Narweiso gakaba gakomba Nyandi Yoseferi tibahabulwa n'atabwekomba ate teyamukombyewo ova yamukombye wata 2 in 1 he or she Proscovia Narweiso munnange gakaba gakomba Nyandi Yoseferi yamunaabidde mu maaso era n'amulagira agende atandika okubeera embuya mu military barracks wabeera bakulu n'amugamba awo munnange anzise lumu osinga sobola genda mbuya ku officers mess ninayo abalabe bangi bajja kunzita Nyandi n'amugamba ojja genda kati munnange Narweiso akyakonkomadde akyati ogenda embuya kubanga yakola abalabe bangi wetwogerera essaawa zino General Proscovia Narweiso bamujjako dda security badde mukuuma ne bagizaayo era nga Museveni amaze omugoba amugobye ku mulimu security team yebadde mukuuma yonna mmye ne bamujjako abaddenga abantu batambula okuli omuwandiisi ow'ekyamago tuyita PA naye bamujjeeko waliwo n'omwami gwabadde atambula naye Morris naye aluzira bamutadde emikono gitawomera muwemba saako ne sekuritale we ng'ono abadde ku ddaali ya kapiteni mukyala naye ali mabuusu nga bamwambudde takyayina muntu yenna akola ki amu wembejja nga bamugambye okubeera ku surviving alina okudda ku officers mess embuya military barracks ku Semwayi ono kyagamba nti tajja kisobola bajja mulya obunyama jukira omukyalo nabadde atinkula entale eza layisi ez'ebbeeyi saako n'ezaalooni ng'amanyi yakikuba ng'alwanyisa Abanyarwanda mu State House saako n'abo abantu bonna bandiyagadde okulaba Nyandwe nga yeefudde nampulira zibi yensonga lwaki ennaku zitokyamula ku TV essaawa yonna yandibanga bayita omusajja w'effumbe Kigozi kubanga kasita agenda ku Semwayi embuya Kabaka aweddemu dda Nyandwe bw'ati bwamusasudde
munnange omukazi yakubye emiranga n'akuba amavi munnange ennyamba taata tongo babot n'amugamba abaganda mulwawo kutegeera mulinga embwa kati goroza mbadde nkweguyonkalira kiwano genda amagye bagamugyeko abantu bona badatambula bonna abamu bali mu kkomera asigadde tayo kati she or he 2 in 1 naye bwatyo yandibanga olugendo lwe olwokuba nti akomekeredde lwerwo ebisingo byonna mujja bitegera mu nkubo nenga musooka mukimanye nti he or she oba ku kituufu kyali essaawa zino takyasobola kugamba muntu yenna nti gwenja kusiba gwenja kukwata yo mundeetere nze njogera eyo gitegenda kubeerayo kulonda tuggalewo mpaka nga gavumenti eterezezaayo eyo takyasobola byogera omukazi eyo buba bali mukulwana kulonda kujjawo gavumenti etekingi ovanatira tunateekayo kulonda ono mutabani wange kyago byeyogera tabitegeera fe twalwana takyasobola byogera oyo gwe bayita Nyando asasulira mu golodi mu kopa ne mukuteeka mu ntaana akusasulirayo kati bange mukazi wattu he or she 2 in 1 animals bambi bamugyeko amayinja gonna era temwewuunya either ng'afudde diplosoni oba ng'afudde temwewuunya ng'afuse nkasiri eggwanga ng'abuze oba ng'afudde diplosoni bamuyita diplosoni bamuyita diplosoni mu Luganda kuba kati ali depressed bakita diplosion ali depressed kubanga takitegeera kati oyo ne muganda manya naye awedde Nyando amugyewo n'abala oyo naye awedde okujja nga bayinza okulwana obuto baga nti lumbe yamwogeddeko katumukomyewo tumuswaze ekyo nakyo musobola okukikola naye nze nga fulumizza nti mwamugobye mwamweggyeko naye ng'abadde n'entalo yalwanyisa Nakyobe amussa ebbali nalwanyisa Nakyobe nalwanyisa Nakalema nalwanyisa abala bangi nnyo badde alwanyisizza ng'ayina n'omuze ogukola sigini kyakupapula ebimu n'awa orders bino bigenda mu maaso okubba amataka okukwata nga asayiningisa Nyandwe n'asayininga Nyandwe ne ssente empya n'enkadde zabbye ku bakaada ab'omuluwero triangle biki abadde n'emisango biyitirivu nnyo kati bamwekobanye ng'ebyokoba natambala ebirundi n'abala bagoba noono bw'ati bwagenze so he or she bye Vietnam naawe tulabyeko naye bwe musobola okulwanyisa information musobola omugjayo ne tumulabako oba naava n'agala byeyogedde si bituufu neffe tukimanyi n'ekyajjo nakibalaza ekya Kabaka wa Lwenzi bwe yavudde n'aga nti banzikiriza ogenda naye era ndi mukosefu banzikiriza ogenda ndi mukosefu ekyo nakyo mukitegedde ekigenda mu maaso naye nga bamugambye alina kubeera Mbuya naye agamba tasobola kugenda Mbuya ayina abalabe bangi nyo beyakuliyetinga kati kino nakyo mukitegedde bulungi nnyo ekiri mu nsonga eyo kati wulirizawo nnyo wano gwe Munnayuganda munnange naddala Abaganda bali mu Buganda buno bwakanjira bo baweereza olwaleero Nyando Soferi akalulu kamutudde mu buli maawa era nga abasajja b'omumambuka bamugambye over our dead bodies you should take away your bararo from northern Uganda. If you don't take our bararo, don't try to come for votes here in northern Uganda. As we agreed, please take away your bararo from northern Uganda. So Museveni instructed almost 70% of the bararo to get out of the northern Uganda so that he can secure the votes. Cut. Kiche kyazzeeko abengu bamala okugamba nti tukoya abalaalo Museveni twala abalaalo bo ebitundu 7 abalaalo babalagidde baveeyo olwa Museveni alina okufuna obululu wabula Museveni yabagambye nti don't worry, you come to Buganda, Baganda asleep are very easy to be compromised, and when you kill them they don't come out to shout. So in northern Uganda, it's a different story. Come to Buganda, occupy the land, our control. By next cambo control. Kati mwenna abaana ba Buganda, abali Buganda. Kutwala amataka kugenda kweyongera. Ejo kuligenda kweyongera kubanga abantu bano balina n'emmundu, buli muntu omulala alina emmundu ye ne magazini. Nenga nabaga nti enteze n'esinga obungiza abasajja bali mu government. Kati mu Buganda mulinde abasajja bajja. Abantu bali mu Kato corridor mulinde abasajja bajja.
bavudde mu Northern Uganda Museveni bagambye mujje mu Buganda kubanga bo be bafu basiru tebakayana ani bobatta teyagenda kuba ndulu muveeyo mujje wano wansi muveeyo eri nga bwabikola bulijjo Sabaganda bonna gye muli njagadde bategeeza ensonga mugitegere bulungi nnyo nti abalaalo bagenda kujjaawo mwetegereze ettaka lyammwe mukitegedde bulungi nnyo kati waliwo ekira kye mutannategeera waliwo omubbi omukulu naye nga tebamusongamu tebamwogerako kubanga yeekweka nnyo. Ladies and gentlemen, ku ttaka erimu abalala ko bagenda okusenzebwa wiiki ewedde ng'emu nabasomi nabagamba nti mu Luweero Museveni ali mu kugula mataka ng'agaguza ssente ziva mu bitongole bya gavumenti. Ssente zisinga obungi ng'ovudde ku classified expenditure gye bamuwa w'abayagalidde. Ssente endala ziyita mu kitongole ekiramuzi n'ekitongole ky'amateeka kye tuyita judicial ne justice. Ebintu bino nga bikomandingibwa Kiriwa Kiwanuka. Ssente zonna zisinga obungi gye ziyita Kiriwa Kiwanuka n'azijjayo n'azikwasa Nyandwe n'agula amataka agasinga obungi. Ntegezeddwako nti ebitundu ebisinga obungi okutandikira e Katwe genda kuloka Victoria wonna ssente amataka gonna gasinga obungi Nyandwe yagasasula era singa batwala obuyinza nga basuubira muyinza okulaba okutandika okusengula abantu ku mataka mu Buganda wakati mu Kampala mu mukono wa Kiso Entebbe n'ewalala kubanga amataka gano lode bamaze obuddageeguza nga balina n'ebyapa. So omukulu Kiriwa Kiwanuka mukono gw'amaanyi nnyo mukubba ssente z'omuwomusolo bukyanga ayingira mu ofiisi azibba n'azikola mu byayagala mugagga muvundu asayinanga ddiiwe ez'empewo buli kimu kyonna ekya Uganda Kiriwa Kiwanuka yakitunze mukitegedde bulungi nnyo ku nsonga eyo. Bwe mmala otegeera ekintu ekyo njalabbaga Abannayuganda mwenna gye muli mu nsi yonna muggule amaaso gammwe waliwo kye mutamanyi kyekiriwa. Mufunye omukisa for the first time mu bulamu bwammwe. Mufunye omukisa for the first time mu bulamu bwammwe okujjako gavumenti nga temukozesezza mmundu. Nkidda mufunye omukisa mu bulamu bwammwe okujjako gavumenti nga temugenze mu nsiko nga temukozesezza mmundu. Mutya via protestive vote. Mukimanyi bulungi nnyo nti tebagenda tulangirira systems zizo bagala zireeta empya naye kati mwe musinga obungi ku kabinja k'abaana abantu. Mukira bulungi mwe musinga obungi ku kabinja k'abaana abantu. Ngenda kusaba na Uganda mwenna gye muli buli omu asobola essaawa zino tandika okukuyega munno okumuteekamu mutima ogulwanira eggwanga lye. Ntunuulidde bu video clips obubadde Madagascar nga basire Queen bakutte zomba bakutte amayinja balonagana ne poliisi. Tulule basire Queen b'e Kampala tulavuka b'e Kampala. Ntunuulidde kale gy'abasire Queen abawala abanyiriza abalungi nga beetabye ku battlefield bali mu kukwata amanya bafafaga ne poliisi n'amagye. Bwe mmaze okulaba video netunula ekiri e Cameroon nga abaana beye ku street ba mukono ku mukono jinja muggo ku muggo nga abaana bagamba ekimala ate bwe nebe video eziri e Uganda sofe kyakabera mu Buganda ne Busoga netunulira abaana abato abavubuka abato abawala abalenzi nga bagamba ekimala neggwe ng'ali mu Kampala otunulira weak point oba akantu akakyamu konna nojja n'olumba national platform n'olumba Kyagulanyi naye ng'osula mu lumu emu toyina mulimu toyinawo survivingira ng'olumba Kyagulanyi. Nze wano olunaku lwajjo nagenzeko ku migration lwadde lwa Balaza nasanzeewo admin mupya. Nambuza gwe namugamba Lumbuye Fred.
Nangamba ovale mugamba nva Uganda. Nangamba Uganda ati how is Uganda? Mugamba Uganda is bad. Nangamba Uganda is bad nengi. Nanga what's taking place there? Ne mugamba tuina dictator maze myaka anambu yinza. Nangamba come again 40 years. Nangamba are you stupid? Ne mugamba I myself am not stupid. But what is in Africa, it's not in other countries. There are too much chaos. There is kidnapping, killings. That's why we are suffering. Nemuga, I myself am not stupid. I'm a political activist. And I can show you my social media platforms, and you see that I'm totally different from others. Maybe could see me about the code data. Nangamba, wow. Fight hard. 40 years in power. In power, 40 years. 10, 20, 30, 40. Twamaliza musajja ngamba fight harder. Because if you don't fight for that country is going to be occupied forever. Nemugamba what? Nangamba yes. Nenga yasose kunvuma. Nangamba uli musiru. Nemugamba see you omu ku basiru. Nemugamba nkolage social media handles nenzimulaga nangamba wow kadnazi jake ekyo busiru. Nangamba ola sigala ng'okola ekintu ky'okola. Olonze nejeredde nezzeeko ekyo busiru. Kati bana Uganda basinga obungi mu diaspora ne mu komite z'abadduka bumuga tova Uganda nga Uganda nti ani mukulembeze ndi Museveni amazeeko emyaka emanga bw'ata kusekeredde nga atunula ebbali asooka n'akutunula bw'atanga ne mutegeera bulungi kiki kino kyabadde ku gwe nasanze new admin naye buli muna Uganda ali kuno nga yafuluma eggwanga Uganda ogenze Kenya ogenze mu nsi zonna bakubuuza ova nti Uganda omukulembeza nti yanti Museveni nti amaze nti ana omuntu watatunula bali kusooka kwewuunya ntegeera yammwe asooka kuvuma busiru kana omusajja byasiranga nti muri uli musiru muganze see among those. And the reason I was why I'm here, it's because ABC dinangamba okay, fight hard. Mwenda kuno kwe muri bali babe babuzizaako ne muga musajja mazi nange emyaka ananga mukolaki. Era omuntu we bwatawuna ekokuuna ko kati mwenga muri basiru. Oba naaseka n'akuba mu ngalo. Nagamba really 40 years? Ndiye nagamba nedda. It is impossible. Kati, nasanze ekintu jjo kyampisizza mbubi, ne at the end of the conversation, kyampadde hope. Kati njala baga ba comrade. One, bosanga omuntu nga alina platform, TikTok, Facebook, oba Twitter, nga avuma kyabula, oba avuma nupu. Musaasire. Kubanga musiru, tamanyi kyakola. Teri nsi. Wosanga president nga afuze banne emyaka 4. Nga generation zonna bazisi politically, economically, nga bazisi nga neye yennyini avuma bagisse tamanyi kyakola nga anoonya akantu bakyagula yogedde kino n'ajja n'akadisikaasingako ne mubuuze gwe okola mulimu ki ku myaka gyo osobola otandikawo bizinensi osobola otandikawo essomero ow'omusolo maama waakola mulimu ki gwokola mulimu ki nga tasobola kinyonyi just ekyo bakiyita ignorance bwe tuva mu ignorance ne tufuna hate ng'omutayagala muntu lwa personal nga alina hate ekirala the biggest number of Ugandans more especially youth abali mu Buganda tebalina information tebasobesezza kimala. One, mu Uganda batusomesanga political education. Political education eyo nga akusomesa history by'obufuzi mu Uganda. Babasomesanga civic education. Civic education kwe kusomesa ebintu byonna ebitegeeza ku ntambuza y'eggwanga obukulembeze n'emirimu gyonna na buli ki. To be civilized, that is civic education. Ne bamugjawo. Ne bagenda ku university ne bajjawo constitutional studies.
Constitution study nayo eri part of politics bajijjawo. Era singa kibadde kisoboka n'amateeka bandibadde bagajjawo gasoma Uganda kuba nawo gali part gali mu courses eziri political bandibadde bagajjawo. Lwaki? Kubanga tebaagala mbeere nga muli informed about their country, about your country. Kati bana Uganda bona bali green oli akwata TikTok navuma Kyagulanyi bwomubuuza mo information about the country talina kyamanyi. Bombuza mo about politics. Aga politics tankwatako. No mugambo vuma Kyagulanyi ate politics takwatako. Politics Kyagulanyi politics. Oli na avuma candidate wa national platform mugamba go muvumira ki. Mbwanti oyo ali weak no mugamba ali weak gwe ali strong okoze woki ngata sobola kunyonyola. Okitegera. Ngata kimanyi nti YouTuber ekimufudde YouTuber nyina nekite basasula center afune course gyasoma aberenga alina omulimu. Namaliriza nga agenze ku YouTube gyafudde professional nenga tasobola kulitinga kintu kyonna oyo n'abeerawo. Kati abantu wate bali informed. Teri munsi yonna wogenda kusoma course ku degree level ne batakusomesa constitution ya nsi eyo. Teri nsi gyogenda tosobola genda mu nsi yonna kusoma ku university zaabwe nga tosomye constitution ya nsi eyo. It is part of the coursework. Ne mu university za Uganda singa constitutional study oba subject eri part of the coursework mu Uganda Museveni yajijja olwaki kubanga tayagala mumanye bifa ku ggwanga lyammwe. Tayagala mumanye bifa ku ggwanga lyammwe. Kati abantu abo abavuma abavoola nga tamanyi kye bayita value ya myaka na 4 decades nga tazimanyi bambi abantu abo bakwata empula beetaaga kujjanjaba bwongo. Lwaki? Jonna yogedde ekigambo nti independence ya Uganda yagulwa bugulwa Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa yagigula. Ne Owen Falls Dam Ssekabaka Muteesa yateekayo ssente za Buganda. Independence ya Kenya Muteesa yagisasulira. Independence ya Tanzania Muteesa yagisasulira. Bete basobola bikusomesa. Era nombuuza Buganda efuna ki mu independence ya Uganda nga yateekawo ssente ezo tekiriiwo tebasobola kikusomesa. Naye agenda kigamba wabula bakusomesa information etandikira ku 1986 naye nga 1986 teriko nsibuko kuba these are not Ugandans. Okitegeera the reason as to why ensi ziri zifunye mangu nnyo weetwazi ne geno zine zikola mangu they are informed, they are sensitized. Kye tuyita sensitization. They know they are right. Njala kugamba 80% of all youth in Uganda, they are not sensitized. They don't know their rights. They don't know their constitutional rights. Tebazimanyi. Kenya people are sensitized. In Madagascar, they are sensitized. Cameroon, they are sensitized. Kudachi kesembe basi tuche. Kati mubanda Uganda badda ku TikTok kwasa makubera kubibozi. Kubanga they are not well informed about their government. Okitegedde kati njala kugamba mu sente zifulumizibwa mu budget ya Uganda buli mwaka. Mulimu sente eza sensitization okusomesa abantu constitution mu nnimi zaabwe okuva ku LC1 mpaka ku district. Sente ezo buli mwaka ziriibwa. Museveni kyakola ng'ajjako portion ng'azitwala Kyankwanzi muli finale. Kyankwanzi jagiyita li final olw'ensonga bakusomesa NRM theory. How to protect NRM to protect Museveni and his gains. Tebakutunuzaako mu history wa Uganda ateekeddwa kubeera atya yali atya Uganda egenda kubeera wetya nga Museveni avuddewo oba nga obukulembeze bukyuse. Ekyo tebakikusomesa. Bakusomesa NRM Museveni abaddewo atya bakume batya ebintu byabwe ofuusa otya mbega olidde otya olukwe mu bantu biba basomesa ebyo. Ate ekyo kitegereka kyenjagala okutegeeza ekiralo ko kitegera mu kitegera mu ekiralo wamanga. Omuntu bw'akujjako okutegeera n'okumanya aba akusse. Gw'okimanyi ne Museveni kennyini yatidde nti Nuupu bwe ya-initiatinze enkola buli Munnayuganda abeere n'ebbendewera kyamutiisiza kubanga for the first time ye kennyini takikolangako.
Let me brief and precise on this information. Museveni is in a panic because in his entire rule of 40 years, he wasn't expect Robert Kyagulanyi Ssentamu to initiate the practice of allowing Ugandans to hold the national flag, which sign shows the independence and the love of their country. Kubanga naye tachikola akagaba bati mukwate bendewera. Bendewera etegeeza oli munna Uganda ke kabonero akalagge eggwanga gy'osibuka. Lindako. Nga Museveni mukirana mukanga akyali mwempeke emera. Bulwaberangayo independence enguudo zonna ezifuluma n'okuyingira Kampala naddala enguudo eziri ez'amaanyi zonna zaasibwangako bendewera ya Uganda okulaga simbo nti we are independent. Omaze ebbanga ki nga tokyakiraba? Omaze ebbanga ki nga tokyakiraba? Nga ne independence esembye wano jjojjuzi ly'abalamu. Wulira wano. Ne independence esembye wano jjojjuzi ly'abalamu. Tekuli bendewera zonna we zaatimbiddwa ku luguudo oluyingira olufuma Kampala lube lw'Entebbe tezaatimbiddwako. Obadde okimanyi nti ensi bw'ebeera ne independence, abakulembeze baliraanye ensi eyo n'okuva mu nsi endala bajja okweta ku mukolo ogwo ogw'okujaganya n'ensi eyo okufuna obwetwaze. Abakulembeze bameka abazze ku mukolo ekololo balokunywa ku mazzi. Tekyali muntu ayagala kwerianya nnyando y'Esofeeri tibahabulwa. Kabeere wa Congo, kabeere wa Rwanda, kabeere wa Somalia, wa Kenya bange basindise vice president naye nali awo kifo tekirina makulu. Kabeere wa tewali muntu yenna wabula kiyakoze yewandiikidde ebbaluwa Mbulasha yamukongratulatinze teeka munda mbu yamukongratulatinze ku independent yewandiikidde ebbaluwa. Lwaki? Teeka munda alina embassy mu Uganda, alina ambassador. Lwaki ambassador wa Teeka munda tebamuwadde muzindalo kujja kwogera ku independence call okutuusa obubaka bwa Teeka munda okukakasa obubaka bwandi butuufu? Yewandiikidde ebbaluwa ne bagiteeka ku social media. Ne ku mukolo gwa independence abantu abo bajja babawa chance okwogerako okusinzira ku history gwamayine. Lwaki ebbaluwa yemu yokka yafulumye ya Teeka munda? Lwaki ambassador wa Teeka munda si yaze nawo obubaka awo? Teeka munda wandikawo Teeka munda temumanyi. Teeka munda kiza mu Luzungu namubabuulira dda Sara kugera amanya ge wano muteeke waawo Teeka munda. Nga n'ebbaluwa teriko stamp ya embassy eraga nti oba ambassador of the Federation of Russian Republic teriiko. Bewandiikidde singa ebbaluwa yadde authentic yadde n'okubeerako stamp nga ne ambassador wa Teeka munda yadde alina omuzindaalo ajje awo obubaka bwa Teeka munda nti Teeka munda munnanga agambye yoga okutuuka ku myaka gye wa ne Teeka munda Teeka munda mumanyi nze njala mbaga ebintu bino nga mbiteeke mu short abbreviation. Teeka munda mutegedde yoyo Teeka munda. Teeka munda ono yewandiikidde ebbaluwa nga teriko wadde official stamp ya embassy ya Russia. Kale stamp yandibuzeeko. Ambassador wa Teeka munda alibadde ajjira mu mwaka n'agamba munnange mukulembeze Teeka munda agambye munnange congratulation gwa naye teyabyogedde. Kitegeeza nti tekyali mukulembeza ayagala ku associatinga nani na Nnyando y'Esofeeri. Omuntu yekka eyandibadde associatinga ne Nnyando y'Esofeeri ye Salva Kiir. Naye Salva Kiir amadinisa gayiika. Kati amadinisa bwe gayiika Nnyando n'akozesa advantage eyo okutakinga over security mu ggwanga lya South Sudan.
mukutekinga over obuyinza mu ggwanga lya Sudan teeka mukulu Salva Kiir kati ng'ayita mu vice president we bamuyita Benjamin Bolo Melo yawandiise ku South Sudan TMS yono vice president omupya oliri yakamacha ali midali yakumacha bamuteekayo munda kati ono vice president ono oyi vice president kati vice president yawandiise bwati jukira amajega UPDF agali South Sudan gija kuvuma government yayo kati balina ogasasula naye sente zonna zibadde ziva mu mafuta aga Sudan basasula UPDF nolo tebasasula Nyando uli byagambye Vice President Benjamin Bolo Melo empathize Nilopet account to pay UPDF forces Juba. In the shocking development in this morning, Vice President Benjamin Bolo Melo has reportedly the empathize that the Nilopet account ordering Ayuelo Ngolo to release the funds without delay. According to the confirmed sources, Nilopet staff were expecting their payments tomorrow, but Vice President sudden directive redirected the funds to cover the October and November salaries for Ugandan People's Defense Forces UPDF. The move came amid growing international tensions over the government plan to relocate to SSPDF forces from Gadia to Luri, allegedly to make room for UPDF troops. This latest action has sparked widespread concern within the government and security circles, as a question arises about the legality and the motive behind the diverting national oil reserve to foreign forces payments. Katichitokota. Oh no. Sente zibadde okusasula basirikale ba Sudan. Basasulamu basirikale ba Nyandwe. Ate nga zijja wa Nyandwe direct. Kitegeeza nti bana abasajja tebakyana kibagenda gamba bantu buli kimwe ekyabwe kibaweddeko kati ye panic ye balimu essaawa zino. Kati awo mutegeddewo. Bwe mmala otegeerawo information gye mbawadde kati njala tugende ku general politics abaddewo mu ggwanga waliwo events ze batabanyonyodde kanzi banyonyere muzitegeere. 1 katusooke kweno onaku lolwaleero videos batereddeyo nga mu Luweero Nyando Yosoferi ne banne ba RDC ba RCC bagenda maaso okujjayo ebipande bya president okwetoola Luweero. Leero balina ekyalo kye bagenzeeko nga abaawo tebanywa guteese nga banywa tebanywa guteese bo baagala bintu bikyaka babage temujja kujja ekifaananyi kya president era abadde akijja bamugambye mukuluzayo ekifaananyi ekyo nga nnabuze simufungize bamugambye kizeeyo nga nnabuze simufungize. So eno enkola gye bagenda bakola okwetoola eggwanga lyonna okujja ebipande bya president. Abasajja badde bajjayo ekipande kya president ne Honorable Kabila nga bateekayo ekya Museveni naye abantu baba batabukidde. Abantu baba batabukidde. Sajja oyo gwolaba oyo kate abantu bamukube kibooko oyo ali mu kizzaayo. Aleyo munda ali mu kizzaayo. Ebyo olabaawo wansi byo bya Museveni. Ebyo olabaawo. Olabaawo oyo ali mu kizzaayo. Oyo mubalazeeko ndoza kambala agenda noono.
abantu balalamu abantu baganye baba era abasajja bamanyiire tamanyi nti Yoweri twakuba Museveni kati ekyo mukitegedde kati kinjagadde obbalaga ekibadde kifudde Luweero kati olunaku lwajjo bwe nakoze live ne mbagamba nti ku bukodyo National Robbers Movement oba National Rivers Movement bweyina okudisqualifyinga bakandidate ba National Platform kuva ku bakansala paka ku ba MP ne mbaga bagenda kunoonya basindise ba IO na buli muntu candidate wafu aliko mbega oba oli kansala w'ekimane sifiri bali MP oliko mbega akubega ne mbagamba yengeremu gye bagenda okudisqualifyinga bakandidate baffe kati bwe nabagambye amba mulowooza nimba nabadde nakava ku live nga kyapeninze emakindi waliwo omusajja omugwira ye bwe kyanga abeera mu bitundu by'emwe yenga eva abeera mu kavuvungano na bukuuye buvuyo bamuyita omaani bamuyita omaalo musajja mu kyotalo maalo ku bulamu bwe bwonna buli wabadde muyenga abeera mu buvuyo kati era yagambye Electoral Commission emulangirire ayiteho unopposed okulonda kuleme kubeerawo kati ze zimu ku ttiimu zibasindika okukola obuvuyo obwo kati ze ziriwa nenga kino nakibagambe ejjo nti kigenda kwapeninga kati wulira ekisangibwa mu industry area ono mu Kampala abavuganya kifutibwa meya bwa Makindye okubadde ya Senior Mali yakwatira National Resistance Movement bendera ne Charles Lwalwanga avuganya ku Luweero. Bano okutuuka okubuka enswa kididde ya Senior Mali ne bannakibiina ki NRM abalala okuwawabira abeggwanyiza ekifo ky'obwameeya bwe Makindye okuli Charles Lwalwanga Bosco Lusagala n'abalala nti empapula ze bateeka mu kakiiko k'ebyokulonda zirimu ebirumira. Wabula oluvannyuma embeera ekkakkanye abavunaana n'abavunaanwa ne basisinkana abakungu b'akakiiko k'ebyokulonda okubadde ssentebe omulamuzi Simon Byabakama omumyuka we Hajati Aisha Lubega n'abalala. Mu nsisinkano eno bannamawulire tebakkiriziddwamu kyokka wayisa akaseera katono olukiiko ne lwabuka olw'ensonga zino wammanga. Nsonga nti amateeka tegaagobererwa aga service amateeka empapula ezo eza kooti oba eziri mu Electoral Commission tulina okugoberera amateeka nti omuntu awaabye alina okusavinga appropriately gwawaabye. Okusinziira ku ya Senior Mali ne bannakibiina ki NRM bano babalanga butatuukiriza amateeka ga byakulonda. Mikono gyange gye nfunye mu NRM baffe ate wanuupu agifunye atya? Waliwo omukulembeze omu kati mukulu Omar Yasin eno si Mumbai oba Bombe. Uganda is for Ugandans. All along I've been following you as a chairman LC2 Sijui Moyenga. Every time you have been in scuffles, including fighting with the senior citizens of the area, ever since I've been following you, Sijui chairman, these issues are for Ugandans. I think you are in Uganda mistakenly. Go slow. Go slow, Smith chairman, Smith woman, Smanyani. Go slow. You'll get to know why Ugandans are black. You'll get to know why Ugandans are black very soon. Go slow. You are ever in a case with the indigenous Ugandans. At one time you waged the war against Tycoon Chirumira. You went into a bitter war between you and the Chirumira and the other prominent residents in Moyenga. But very soon you'll understand why you are brown and Ugandans are black. I'm telling you. Kati bana abasajja talina akonsibuko na ye ekintu kyonna Makindye Muyenga yonna yagifula nti yagitwala. Ono yayinza okubanga y'omu ku ba IO ba intelligence officer ababeera mu bitundu ebyo kubanga bana abasajja ojjategera lwaki bannayuganda baddugavu gw'oli mweru. Kati bwe mbagamba information mutegeere kati eri video mpanvu kati kankuzanyire kana ka seconds 14. Wulira. Nsaba bano bonna babadde wano bonna babajje mu kiri mu lesi
nja kuyita no opposite kyenjagala sebo njagala kuyita no opposite nkakudde mbwagamba nsaba bano bonna babadde wano bonna wabajje mu kimulesi nja kuyita no opposite kyenjagala sebo njagala kuyita no opposite sebo ye ayagala ayitewo unopposed bamulagire chairman we Makindye yayitewo unopposed nga chairman we Makindye ina ekintu kinabasomesa nete mwakitegeera bw'ova mu nsi gy'ovudde n'ogenda mu nsi ne oba ofunye obutuuze bwayo waliwo limit wotatuuka bannayuganda bangi balina obutuuze bwa America naye balina limit tebafuna 100% of rights ba America zibafuna bannayuganda bali mu Canada balina obutuuze balina right zebatafuna nga bannansi balina ozifuna 100% azure mu UK mu Europe ne mu Africa monona but in Uganda a fool from nowhere he or she can come out and claim full rights against Ugandans like this all Chinechiwugu Yasin Omar, you claim full rights in Uganda. Where are your ancestral home in Uganda? No jano gambo go ina right so mwe basiru mwe eno si bombe si India. Ezensi zogenda uno ina citizenship olina wokoma. Bwezibanga rights ziri 100% gofuna 70 oba 80 ngo 20 ziri sigale za banansi nekati kino ekiwugulu tekirina na record mu Uganda alina full rights against with the indigenous Ugandans naba bakatongole singi najja nagamba mu ye alina right ajja kuteeka abasirikale bakube buli muntu ye nali mu Uganda walo singi katongole ate bwemujoga ennyo ensanafu tozituulamu. Yes, we embrace you. Mu Buganda tukkiriza buli muntu yenna okubeeramu naye ate bw'ojoga ensanafu tozituulamu mukendeze ku bigambo byammwe mulina okubala ebigere mwogera nga muli by indigenous. Kubanga bajja kubuuza constitution egamba nti omuntu yenna kitaawe n'ennyina baba nga si bannayuganda ne bw'okulya mu Uganda oba toli munnayuganda nibo bagenze mu kkooti kuchallenge obutuuze busobola okukyusibwa ne bukugibwako. Nesi nkatongole amalevuga kulinga sitiruwaya nono Omaru ebive mulinga sitiruwaya agamba bamulangire unopposed wano wajjajja wamwe wano walo jjajjawo gwachairman Omaru we muyanga wano inawo jjajjawo kwaga amalevuga kulinga kagundi sitiruwaya n'ebyo bigalo bindi oleka kulinga gechi ebiwugulu bo banangirire sebo ekitundu kyolimu kyoga kibagala okukulangiriramu egombola Ssaabasajja Kabaka erimu buli kimu kyonna ekyobuwangwa n'ennono ekikwatagana ku nsonga za Buganda kati kwata otulevutu n'olwo omuntu okulinganga omupiira guno ogw'ebyayo omuzinge gwe twakubanga kataka odde mu maka go wali omuyengo otuule egombola gye weepikira ye gombola singamu obuwangwa n'ennono wa Buganda ye Makindye gw'omugwira mu kyotala gw'ojogambe nti bakulangirira n'opposite mu gombola Ssaabasajja Kabaka nga tosobola kulanya wadde okugamba nti mu bagundi mutukwata empola temutukwata butalina tukwata mumunangirira opposite kamukuddiremu owulire bw'agamba nsaba bano bonna babadde wano bonna wabajje mu kimulesi nja kuyita no opposite kyenjagala sebo njagala kuyita no opposite yoyo kati otumuvuddeko mubalekedde abantu be Makindye mwe mumanyi ebyammwe awe tuba tuvuddewo katugende ku mugundi ono ku mukulu ono mwamulabye nnyo abadde voko nnyo mu mawulire omukulu ono yayogedde bw'ati basalira gwe tugenzeeko
yagambye bw'ati. Asimanyi ndowooza ekyo ekibuuzo kyandibadde kirungi nnyo n'okimubuuza ye mwennyini kuba simanyi kye namukola simuvumangako tetuyombangako so n'olwekyo ndowooza ekyo ekibuuzo kyandibadde kirungi nnyo n'okibuuza ye kuba ne bwe yayogera ebugiri teyawa details zonna ki kye nakola okujja kukola statement ati sikyamutegeera kati nange sitegeera lwaki takyantegeera ebyenkoledde ebugiri birabibwako abantu b'ebugiri bamanyi ekigenda mu paalamenti bamanyi omubaka waabwe eddoboozi lyatuusa mu paalamenti bamanyi byenkoze ku gurawundi so n'olwekyo bwe tolowooza nti ojja kuva eri obakyuse ng'ebikolwa babirabako so sirowooza nti okunjolonga okunvoola ebugiri oyina engeri gy'ogenda okusangulawo ebintu byenkoledde abantu b'ebugiri. Kamba sikire kifaananyi. Mwenna mujjukira bulungi nnyo mu by elections president ze yagendamu ezimu ne ziclaiminga obulamu bw'abaganda baffe. Mu by election emu yali ya mukulu oyo. Emyaka gye yamala mu byobufuzi mu Uganda ng'ali mu Jema yali alemeddwa okufuna dde ekya chairman OC3 ebugiri. President n'ateekamu amaanyi ge n'omukisa Katonda gwe yamuwa n'aleeta omwami oyo n'amuteeka mu parliament. Era omwami oyo nga tannakwatibwa Anita Amongi y'omu ku baakulemberanga ligo ttiimu za National Platform ne president misango yonna mbawa puliyamba olugero Asumani Basalirwa yabeera nnyo ku lusege lwa president nga n'emisango gy'abacomrade oba n'egy'ekibiina n'egya president gyennyini Asumani Basalirwa ye lead lawyer. Wabula bwe tutuuka nga bategedde nti nope si yakumala gazanyirwako yeyagala buyinza evudde mu basooka giroweza mu categories ebibiina byonna ebibaddewo nti bali mu kuzannyamu nga nope yagala buyinza. Anita Amongi n'atandika okukwata abantu ng'atandika obbafunza n'Asumani Basalirwa baamufundiza n'aba ng'akolera Anita Amongi nakati olwaleero. Kati ye kyatamanyi nti president abadde ng'afuna intero information okuva mu parliament ng'ekwata kuba Asumani Basalirwa. Sente zabadde afuna okuva wa Museveni, deals badde bakola mu parliament okubulookinga Nuupu okukola emirimu gye mu parliament saako n'ebikolobero badde basuubira okukola ekibiina kya National Platform n'engeri gy'abadde alengezaamu Robert Kyagulanyi Ssentamu nga takimanyi. Kati ono bamusindise agezeeko okukola statements ezivoola oba okunasuula ekibiina kya National Platform ng'ate zifuuka diversional. Ekituufu yakimanyi. Ate ne president anaagerako kigambo yagambye nti wano temuddamu kulonda yero n'omubaka gwe mwalonda Basalirwa bavaamu dda tugenda kuleeta omukulembeze omulala. Kati ono kyekyamujja enviiri ku mutwe. Kati mukulu Asumani Basalirwa Abaganda tugamba tokaayirira kaamulali gw'otalidde. Njala kubuuza statement Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yakoze teyatutte wadde eddakiika emu tena kikyamu kye yakwogeddeko odduka ki? Bwe bagoba ababbi nga tuli mubbi godduka ki? Otokomosa omugambo mungi nnyo. If you don't have any problem or you have been not dealing with the government, why are you scared? It is politics as usual. So you go back and campaign, as simple as that. If you feel that His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu did wrong to inform the people in your constituency that he had brought a new candidate to replace you, that was wrong, just go back and campaign, as simple as that. Toda ku TV kayana kuba tetulina buddebu eyakuleeta era yakuleeta yalese n'omulala. It is a constitutional right omuntu okujja okwesimbawo. Gwe kikutawaanya walya mu Uganda olukwe toyina kyokoledde mugiri. Kyosinza okukola kwe kuwasa bakazi abasukka mbana. Kyosinza okukola n'okukumpanya ssere z'obuyambi ezibadde ziva mu Bawarabu ng'ozikolamu ebintu project zo. Toyina kyokoze mukulu. Ate nnyongera okukujjukiza nti ensi eraba Anita Amongi bw'atabebbika
ajja batta kubanga okubaboola kizibu nkiddamu Anita Amongi bw'atababbika ajja batta statement giddamu mwena badiringana Anita Amongi bw'atababbika agenda battisa kubanga tasobola babbulula naye yeetaaga okubbululwa so yenna adiringana Anita Amongi currently bw'atakubbika agenda kuttisa kati mukulu Kyagulanyi talina budde bwe kyekisooka ekyokubiri ali bize ekyokusatu talina kyamu kyeyayogedde ekyokuna genda onoonye obululu gy'ogamba nti bakumanyi bakwagala nnyo wandibadde tomalira budde kuleekaana ddayo mu constituency gye bakwagala obabuulire biki byogenda obakolera badde babakoledde as simple as that njagadde okugamba so temumuwa budde bwe mumuleke kubanga agamba yes a professional lawyer yamala emyaka gy'abadde by'obufuzi nga tasobola kufuna ekifo kyero si1 wadde kyero si2 until Robert Kyagulanyi Ssentamu yamukwata ku mukono kati bwe batotidde lwaki okaayana bwe batotidde lwaki okaayana oyo tomuvuddeko naye abeere waali tugenze ku nsonga endala kati omukyala Musafiri Nabbanja jo oba luli badde balina buminira naye bagenda bakuba on behalf of Nyandwe n'agenda ebusoga eyo kati wabaddewo omukyalo omu n'amubuuza lwaki omugenda ku TV oba ku radio mwesoma nnyo nga emukoledde abantu b'e Busoga oba eggwanga naye ku ground ebintu omuntu gabi mukoze nga tebiriiwo wulira Nabbanja okutuuka okunyooka omukazi yambuza ekibuuzo bwe mbeera ku TV oba ku radio mugamba mukoledde nnyo abantu b'e Busoga naye ku ground bwe mujja ebintu byemutugamba nga tebiriiwo enkulaakulana gye mwogera simanyi PDM simanyi wealth creation nga tebiriiwo Nabbanja yamugambye I can arrest you omanyi munnange omuntu yenna atali mukulembeze oba omulaba lwaki ethic ne integrity ne responsibilities z'omukulembeze is to listen and to act but when the leader doesn't listen or act kitegeeza nti osi mukulembeze kati Nabbanja badde mu comfortable zone nga tafunangayo ba challenges bwe ba challenging okusinziira ku byakoze yensonga lwaki ne munnamawulire oli baamukwata kubanga yagenda nalabisa nayagala protecting Ministry ya Health protecting Dana Atwine ne Ruth Acheng n'akwata munnamule n'amusiba nebigenzo okuvanga amalwaliro wale obuna mafu kati Nabbanja omukazi yamugambye fuwa ne Busoga mbe tetulaba ku PDM tetulaba ku wealth creation wabula mbeera ku TV nga muwolokosa omugambo nti ebintu gyebiri Nabbanja n'amugamba I'm going to arrest you gwe I'm going to arrest you nga kiki ekimuarestinza yamugambye bwe mbeera ku TV mugamukulaakulanyiza Busoga naye tubuulye mukoze eki wano nga Nabbanja byokwogera abirina wulira okuleeta emirembe tusobole okukola nga tukoze emirembe twekulakulanye naye gweoyagala buli kimu bakikukolere ekyolimba tebalejja kikola ekyo tubaweereza PDM genda mu PDM abantu nga mmwe mwekwatirira nolemu emikiso gikozesa egiriwo olowooza buli muntu wano amuzimbira ennyumba ekyo kifu ate boddemu okundeekanira bajja kukukwata olutabana mpisa kyemuba kimufuna namu kati ondeekanira nkole ntya olaba nze naakalaba bw'oba oyina kyoyeetaaga oyita mu bakulembeze abakulembeze bonna mwabasuula abantu nga mmwe bamuletedde n'ekibiina kyaffe okusereba ekyomukawaana baalonda bubi kakati onootumanyi nga mwalonda bannuuku segonna gwe walonda gwoli waawa tolina gweotuma
ekibiina kyaffe naye mumugyeko ebipapula bye ndabe kyayogera kyagamba. Kati Nabbanja okugamba mumugyeko ebipapula bye ndabe kyagamba ekyo bakiyita profiling. Abantu bebusoga mwe nabadde kolaale eyo munoonyo omukyalo oyo baakyaliyo ekyo bakiyita profiling. Atuse n'okugamba nti nze saakalaba nababudde history y'omukyalo naye Munyarwanda kasita omuntu yenna akugamba nti nze saakalaba kitegeeza alina ebikolobero byakoze. Kati omukyalo ono Musafiri Nabbanja n'abantu Abanyarwanda kyangu nnyo mmonyiza n'akubulya ekitufu ekimuli ku mutima. Munoonye ku mukyalo yabadde kulaale yabuuza Nabbanja oba akyaliyo kubanga ogandi mumugyeko ebipapula bye tulabe kyagamba kitegeeze bagiyita profiling. Omukyala bayinza okuba bagenda mumukwata bamukyunye oba bamutte. Kiri kyenkugambye nti omukulembeze yenna aba alina embeera y'obukulembeze okuwulira n'okukola abantu bwe bamugambye. Naye omukulembeze agambibwako ate n'agamba nti oyo mukwate oyo si mukulembeze. Ensonga lwaki balwana nti president yakuba PDM teriyo eri unconstitutional. It's a political campaign tool ya National Advance Movement. Nchiddamu PDM is unconstitutional. It's an NRM campaign tool or project okusirwaza abantu. Ngaye bazze bakola bonna bagaggawale entandikwa Wole creation lima obusaanyi lima mulinga gendo ludensu gendo ludenkoko gendo kati ze buli mwaka baleeta y'ekintu nga bagenda mu campaign. Kati eno PDM parish model eyo campaign tool project ya NRM gyekozesa naye njala kubuuza naawe onziremu wano bawai buli muntu mu parish bamuwa sente mmeka wandiika wano mu parish model buli muntu bamuwa sente mmeka wandiika buli muntu bamuwa sente mmeka wandiika awo nkunnyonnyole wandiika muli muno parish model wandiika babawa sente mmeka buli muntu afuna sente mmeka mu parish model wandiika awo tulina obudde butusogeze dakika 7 wandiika wandiika nkunnyonnyole Juli mulungi million yamu it is impossible mpozi nga parish yonna yefuna 1 million but individual tele muntu afuna million. Mulumba agambye emitwalo 2. Kato agambye emitwalo 7. Ono agambye 1 million emitwalo 8. Buli omu alina different figure gyafuna. Mbu 1 million per parish. That is 100 million. No, it is impossible. 1 million. No. Kati kitwale bwe tuti. Njala tukolera on the figure. Wano ne simple calculation entone nnyo ku economic crisis eri mu Uganda munda mu rural areas gye ziri zonna nga sigenda ku specifyinga kitundu kyonna. What is 1 million? What is 1 million? Million mwetegeeza ki? Bobo jogera nyingi botandika ogikwata okugisaasanya terimu wadde n'ekikumi. Lwaki? Una ngambye John Kata agambye nti akakadde kambuli kyalo ekyalo ekina abantu abatono ennyo kiyinza okubeera kirimu abantu 1,300 ze sente meka zibafuna. Katugende nti buli muntu afunye emitwalo 10 gya parish model. Emitwalo 10 ze sente meka emitwalo 10 ze sente meka emitwalo 10 sobola kukola business ki? Emitwalo 10 sobola kukola kintu ki?
kati awo tuba tuvuddewo tumaze okufuna clear explanation y'emitwalo 10 since the launch of parish model njagala Minister of Finance njagala Parliament Nyandi Osoferi ne Nabanja batuletere wano embalirira n'ennyingiza eya parish model kubanga when you invest you expect profits bwoteka sente mu kintu osubira ofuna amagoba mwa investinga sente mu bannansi ze mugamba za parish model ziziza muzigo ziziza magoba aki era sente ziziza ziruddawa mugenda okukola parish model mutumuwadde embizeemu enkoko 2 tekuli goba wante kati bw'omanyi bw'okola project wabeerawo kye tuyita profit returns after investment. You invest the money, then after no laga either business egenda kuzza magoba tegenda kuzza magoba. Era business ego investinga mu sente ojuwa duration a bang no jimontalinga. The moment you invest money in your business or you know kwenda ko jimonitalinga business ene egenda kuzza sente obo charge investinga kyekiruwa. Bokwata obukadde 10 oba butano bakamonoka investing ewantu mu business nga kaka kadde kotadde mu business tekasobola kuleta wadde omutwalo ewiiki oba olunaku nga ne service ezidukanya business ate okwata deep into your pockets okudukanya business eyo teba business eba loss. Kati you can facilitate or fund that business for a small period of time, either 3 months or to 3 months, 6 months or kulaba nti esobola picking up. Bojuwa duration ya miezi mukaga nga business jiwateka makati tesobola kuleta mutwalo wa mitwalo 2 a week oba olunaku. That means a total loss. Era mu basoma economics n'abadukanya business bagamba nti kirungi nnyo business eyo kiggale. Bulijjo weebuuza abantu bayita okutunda business goodwill kyeki okutunda business goodwill. Oli ya investing the sente mu business negana okukolanga giteeka mu sente kati obutayona bintu byonna afuna omuntu n'amuguza ekintu ekyo lumu kyonna n'akitwala oba yateeka milioni 10 kusa business mpa milioni zange 4 zenkuwa ekintu okitwale ajjemu at least ekitone nnyo ekintu akite. Kati njera kubuuza Nabanja mbuze Nyandi Osoferi mwalazeeko record izo neziraga nti bukyanga mutandika okuteeka oparish model zino ze results era zino sente zivudde mu parish model nezidda mu ggwanika ly'eggwanga gye mwajja sente mbwa mmwe mwali mukirazeeko tekibangawo kubanga it is impossible. Why? This is a campaign to fool Ugandans. How dare you come out, you tell citizens that you introduced the parish model and each person per village is given 100,000 Ugandan shillings. That is almost $32 or $35 as a starting capital for any business in Uganda in such a poor economic state which Uganda is in right now. A $35. Omwana tasomye talina school fees, omwana mulwadde bamubanja rent, talina permanent address, talina musingo gonna. What kind of system is that? Bino byonna ebintu bifu just to fool Ugandans nga badde bakikola ebbanga lyonna. Video ewedde mukaba bankuumire tujja sikano nakola mweraba musabire nnyo president eno video mugisale mugitambuze wantu wonna mujja kitegeera ekigenda maaso mu ggwanga naye ekintu kyonna musabe nnyo eggwanga abali mu Buganda mugule mmere nga nfundikira monna Uganda yenna ali mu Buganda oba oli mu Buganda oba ng'oli mu Buganda gule mmere nfundikira monna Uganda yenna ng'oli mu Buganda gule mmere gitereke mu njuuyo kale mujja kaje naku zomwe ziri 14 monna Uganda yenna nawo Muganda ali mu Buganda gule mmere enkalu gitereke mu nyumba for security purpose okujja kungaba enteekateeka ze bazisazizaamu
gule mmere enkalo gitereke mu nyumba for security reasons. Nkidda muna Uganda yenna wanga lya Buganda au Muganda gule mmere mu gitereke mayumba gammwe for security reasons. Otherwise, bw'otakikola waliwo ekintu kye bagenda okukola abantu bukujja ngo bakisazizaamu. Video wedde.